Ffe twesimye nnyo okubeera wano nakulu olwaleero era twebaza Katonda ne bakulu bange bensanzeewo wano okujjukira eyali mukwano gwaffe, eyali muganda waffe, eyali omusomesa waffe, eyali ngaluganyi ako n'akasalamu revolutionized media kyekigambo ekituufu ekirina okukozesebwa. Kale nkunga abantu mwenna nembeebaza abatesitesi basaponsa baffe bannange nabo mbeebaza nnyo baidhe basaponsa mbeebaza nnyo olw'okuba nti mutaddemu ekintu kino okiteeka ku leva endala. N'abo abasuubira okujja basaponsa bwe tutanaba kutuukirira nammwe era tubeebaza kuba tubanyo tunabatuukirira mujja kutusapootinga. Ekyo kino si kya byabufuzi, si kya ddiini. Oyinza okuba owagira birala, oyinza okuba olina eggwanga ddala. Tuli wano okujjukira omugenzi Isma All Access. Kino nga baganda be nga mikwano gye kyetusobola omukolera kwebyo ebirungi bye yakola. So tugenda kusamba emipiira nkunga bannabyabufuzi. Isma alina emikwano mingi n'abamu ndowooza bambi tebamanyi bumanya kikiddako era be tutanaba kutuukirira nga mujja kulaba ka vidiyo kano ba businessmen abasuubuzi abantu baffe abaali ebweru w'eggwanga bakwano ba Isma. Ekintu kino si kyabuwaze naye kyabuntu kyobula nga twegattidde wano okulaba nti bambi tumujjukira. Okufa kwa Isma kwaleetedde buli amaanyi mu kintu ekiyitibwa freedom of speech. Manyi omuntu asookera ku makya okwogera ekintu ekyaliwo ekiribaawo n'ekiriwo kati. Isma yali musajja alabira ewala era ng'akwata ku nsonga asobola ginnyonnyola n'agiggusa. Waliwo abantu abamu bandi nga ne channel zaabwe ku YouTube zifuna nga wakwata ku programu y'omuntu tagireka kyekimu ng'akyaddeko. So ti buli amaanyi nnyo ate nekireetera okuba nti nno abantu abo abamu batya n'okutya batya okwogera. We n'agamba alaba ekintu ekinyigiriza Uganda ng'atyo kyogerako because amanyi nti ekintu ekyo kyatwala muntu mulamba. So kyamaanyi nnyo nakusala kwamaanyi nnyo okuba nti n'abantu batya okweyogera kiki ekigenda mu maaso mu nsi yaabwe. So ndi buli amaanyi nnyo kusaidi yange. Okay, mukulu Tamale Tamale Junior njagala yogere nga buloga. Kiki kye wayiga mu kufa kwa Isma? Oba kimanyiddwa nnyo nti ne babuloga abasinga badduka eggwanga. Okudduka kwali kusalawo kwabwe tekwali kwange era siri mwogezi waabwe sijja bwogerera kubanga ebyabaddusa tebakiŋŋambako ekyo. Naye okutwaliza ewamu omuntu yenna mu nsi muno asinga okubeera omukulu ye muntu ava ku kyakola n'akkirira wansi ayambe ku mbeera z'abantu. So many times abantu tweyita amannya ndi kino naye leka ebikolwa byo bikwogerere. Kyoli tokikulembeza. Nze ndaba abakungu mu ggwanga lino omuntu bamuwa woofiisi tayito n'emukulembera. Nze mundaba ndi minisita, mundaba ndi MP naye nga tasobola kukka wansi wadde okuyamba abantu baffe ku mbeera ze bawangaaliramu. Kale bw'oba tokoze kyogereko. Isma yabyogerangako. Isma yayogeranga ku nguzi abamu ne bamulaba na bulala. Isma yali atuuse ku levo nga bw'aba anoonya sipiika wa paalamenti mu ggwanga lino ayinza obutamubula naye ng'era ekyo tekimulobera kwogera ku bitatambula bulungi. Kale nze nga buloga era akyali buloga kwe kusoomoozebwa kwe tusanze era kwo kukyalimu. Tulina abamawulire abakubiddwa nga si babuloga kitegera. Tulina bannamawulire abatiisibwatiisibwa. So amawulire enkozesa yaago naddala nga tuyamba abantu baffe tusanga okusoomoozebwa kubanga leero amazima bagayita bivumo. Omuntu bw'omugana naye gwe gundi tonyumye olaba waliwo amusasu aŋŋamba atya nti sinyumye naye nga kituufu tonyumye. Sigera ntuwoga nti oli musiru ngaga olaba naye ffe abasoma psychology obusiru eba state gy'osobola okuvaamu. Sobola okusiriwala mu ddakiika eyo oluddako mu ddakiika eyo okubiri n'ogeziwala. Be bantu bosanga bafuka ku makubo kulu abamusiru naye wamala okwambala empale bulunyo n'akuba ekikalu amba vugana amamotoka gabbeeyi unoga nti mukama kati olabisenga ati nga looya naye wali abadde afu. So
Isima kye yali yaleeta okulaba nti twogera ku biruma abantu tutwala maaso ebiruma abantu ekyamazima twatya kubanga fear is part of life era omuntu atatya aba musiru twatya sekera twewuunya nikaka tukyalina ebibuuzo report efulumanga nebyo sibi ebikulu kati ekikulu ekiriwo kwekumaakuma kutwala byeyagalanga mu maaso kubanga leero ne bakadde bange bano abaludde mu mawulire enkya bayinza okuba tebaliiwo naye ffe balitwogerako ki abantu bali kuŋŋaana olwa junior bajje bateekewo emipiira ekyo nno kikulu yes njogedde naye nange eriyo abali kuŋŋaanako naga kale wadde junior yafudde empana mubaka bootongo nga sina masasi eriyo abalijja bagende nti ebikolwa bya junior ebirungi tubitwala yo gyebiri kakati naffe twekubemu ekifaananyi nti mbadde mbamalaya mumalogi naye is there a memorial for me so naffe abatudde wano twekubemu tooki ku butwe ebiri tujjukibwa kwa okufa kwa butonde era buli ekizaalibwa omukyala kimala nekifa yakola byeyogerera tutiitiibizza nnyo abantu naye ngaate kino kintu kitono nnyo tusobola okukigatta ku bulambuzi bwaffe emipiira gino negikola ki negibaayo abantu bangi batugamba mbu lwaki temugabye basali lwaki temukoze Isima Agricultural School ne mudda mu byobulimi twagala kuyambira twagala kukola kintu Isima olwedde kyeyatandika tetugenda kukola bipya emipiira gino omugenzi Isima nga akyaliwo era yali yagitandika ffe tutwala butwazi bye yakola mu maaso era yafa ava kuzannya mupiira actually so byebimu ku bye yayagalanga so bye tugenda okutwala mu maaso tetujja kukola Isima Land Company tetujja kukola Isima Agricultural School kwa teyabikolanga mulamu so ekyo nakyo kankitereezeemu kamwinza okukola lwaki mipiira lwaki si masomero lwaki si sanitary pads lwaki si biki tuli mipiira Isima is tazikawo Isima bwaba musambi wa mupiira abakapiira nzobo batikawo ne Isima is a brand eyali nti oba oyagadde oba oyagala toyagala abantu bonna bakola ebintu bingi naye omuntu abanga asobola okwogera politics nayogera entertainment nayogera history nayogera family affairs omuntu oyo bana etasangika so for me Isima was a role model Isima was a guy nga abonebwa aba omukutte bukwasi ne buba mupiira aba biki ajja kutwala n'ensuubira naye kino era kigenda ekibeere kyokulabirako negye tuli ffenna nti abantu bwe bati tuba appreciating tamali wana abadde ayogera n'agamba nti tusobola okuteekawo tugende mu maaso n'okukola bye yali atandise okukola ddala n'okuteekawo bwa Simanya Agriculture Center ya Isima which actually I agree with you tamali nti bye yali akola bye tuwongera okukola era nga dibudde up to now okubeerako Isima ebitagenda kubeerawo naye era kigende n'abantu baffe abali mu entertainment ng'abayimbi nga probably n'abakapiira abali mu area eyo kuba nti abantu babalaba nti olwali tulina abayimbi ab'amaanyi abantu lwe tafaako nti b'amaanyi naye nga bana atuva ku maaso tujaga musajja oyo yali w'amaanyi ate nga amaze n'agenda ati omuntu nga Jose Chameleon abantu nga Pierre Cool abantu nga kosi Kenzo n'abalala webali olwaleero tetuba appreciatinze naye tuba appreciating even when they are here nga ne bana tuba mulamu bwensi ebintu bikyuka onfuna bulungi nnyo nti omuntu olwaleero oyinza okuba omulaba nti muzalawa waali kati ng'omusajja muganda waffe Jose Chameleon ne management era ffe kalbane katola omukisa guno n'omugamba nti muyimbi w'amaanyi naye ebimu abiveeko tusuubira omucelebratinga mu bintu bingi Chameleon ye muntu gusikyasuubira ssaawa yaleero ogenda ng'ayimbirayimbira mu baalazi ez'enjawulo olw'amaanyi g'ayina legacy agikoze Chameleon yandibadde akola shemu mu mwezi n'agandi kati koze Photo District okuddako ogenze kukola Masaka mu mwezi omwaka gugenda okugwaho nga akoze district zintoza nantono so abayimbi nga Jose Chameleon tuba respecting nga webali okusinga abatubudde mwazi olwa bituse ku Isima bijja kutuwa ku basajja ngabo so nensaba nti tu appreciating abantu baffe era bwe tugenda okubanga tusobola okubanga tugenda mu maaso